Bw'otuuka ku mwalo gw'Essengendo mu Mpigi toyinza kwewuunya ngeri abantu gye batambuzaamu bulamu oluvannyuma lwa kabuyonjo gye babadde balina okwabika n'etandika okukulula mu mwala. Kati abatuuze ge bakaba ge bakomba anti n'essuubi ly'okufuna endala libaweddemu olw'abakulembeze baabwe okubeekweka. Tewali kantu konna konna ke tuyinza kukola nga toyi eri mu kkulukuta. Naye kye tubadde tusaba gavumenti ebintu Lavempo bye yatuwa babyambusa waggulu, tusaba gavumenti etuwe wano toyi endala kubanga eno toyi twagizimba mu 1996. Muveemu mu embeera y'okubawuddiisa n'okubabuzaabuza. Kino ekintu kitaasa bulamu bw'abaana baffe, ekintu kitaasa bulamu bwaffe kubayo toyi yayabise. Olwaleero ekire ky'enkuba ne kimala kijja toyireeti eno egenda kulukuta yonna ng'edda mu nnyanja. Kati awo n'abali eyo ebbali abalala abatakifuddeeko tujja kuba tubafunidde awo kuba nabo obulwadde bajja kugabanako. Kaabuyonjo eno yebadde ekwatidde abavubi bano wamu n'abatuuze abasula ku mwalo guno okumala ebbanga lya mwaka gumu oluvannyuma lw'okumala emyaka emirala 3 nga beeyambira mu nsiko n'ennyanja. Ekisinga okuluma abatuuze gwe musolo omungi oguva ku mwalo guno disitulikiti y'e Mpigi gwekuŋŋaanya. Okuva kati enkuba okutonnyamu abantu byagenda mu mayumba agenda mu mazzi abantu bagenda kufa. Enswera naye twage emugombole gyamwetanga ekimotoka baginuunengamu obukyafu naye tunuunisaamu mikono na ngalo tetulina yadde okuyambibwako n'akatono wadde n'aka n'ekimotoka tetukiraba nkene ekijja okunuuna bye tumanyi bwe kifaana. Omusawo wa bulamu jangu olaba embeera toyi eyabise n'asigala mu ntebe ng'atudde. Baba mulimu gwabwe mulimu ki? Kati abantu bebakalakasa okuwa empooza esaazi ne bagana okuwa empooza abakyamu. Abatuuze bagamba ebbanga lyonna bannabyabufuzi bafudde kadaala nga bwe butuuka ku by'obulu babasuubiza okubayamba ne bwe buba nga bafunye obuzibu tebaba mukulembeze yenna ajja kubayamba.